Poliisi mu district ye Omoro ekuttera n'eggalira omusirikale wayo Sergeant Christopher Okot Bruce akudda police post ye OPT olw'okukakkana ku badigize n'abakubamu amasasi okukakkanase omulenzi w'emyaka 16 n'alumya n'obuvubuka w'emyaka 25. Bino bibaddewo mu Mbale mu kabuga ke OPT mu district ye Omoro. Abadigize gye basuze nga batiguka kyokka kigambibwa nti wasibusewo olutalo wakati wa Simon Okema w'emyaka 25 n'akalenzi ka Emmanuel Olanya k'emyaka 16 nga kigambibwa nti babadde balwanira omuwala awo nga bwakakya. Omusirikale oyo Christopher Okot nga naye yabadde mu bbaala eyo era ng'alabika yenna abadde atamidde. Kigambibwa nti bwe yalabye nga kavungano keeyongedde yagaludde emmundu n'akuba amasasi agakutta abalenzi ababiri abadde balwana olwo ababaddewo nga basaakaanya n'omuwala gwe babadde bakaayanira bonna bataddewo kakola tondeka nnyuma. Oluvannyuma poliisi etuuse mu kitundu n'ezuula emmundu ofiisa gye yakozesezza n'ebisonkole by'amasasi era omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Aswa David Ongom Odong agambye nti ofiisa waabwe yakwatiddwa era wakuggulwako gw'okutta omuntu nga n'omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ery'eggulu okwekebejjebwa ate yalumiziddwa naye bamujjanjabira mu ddwaliro eryo. Ebyo nga bikyali bityo poliisi mu kampaani emidaano erinnya Eggere mu lukulu lubadde lukoleddwa Bakondo abataddewo loodi bulooka ey'ekimpatiira ekavule ku luguudo oluva ematugga okudda e Ssemuto n'ekigendererwa eky'okunyaga abantu. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya kampaani emidaano Patrick Onyanga agambye nti basempape bano babadde batadde ejjinja eddene mu luguudo ne bagattako entebe mwami akooye nga bagitadde ku ludda olulala olw'oluguudo nga bamaliridde okuyimiriza buli muyise olwo banyage ekiweddeko amazzi. Bano babadde ne ka pikipiki mipiira 3 akakazibwako lya tukutuku namba UEV 932 Q bwe balabye emmotoka ya poliisi ennawunyingejja babuukidde mangu katukutuku ne bejjawo kyokka ne poliisi bawondedde bwe basemberedde kwe kubawandagazaamu amasasi ekutteko Lazarus Kibuuka ne Jimmy Kasozi. Babadde bataano naye mu mukisa omulungi waliwo abasirikale baffe abadde bali mu kurawuna ebitundu ebyo naye poliisi ne basanga nti bano basudde emisanvu. Kye bakoze bagezezaako okudduka naye poliisi nekuba amasasi abasasi nekwata omwami gwe bayita Kibuga Lazarus naye abadde mubbi. Amasasi gwamukutte ku singo twamuddusiza mu ddwaliro Mulago. Onyanga agambye nti ekifo bano bwe babadde basudde emisanvu kyafuuka kattiro era Bakondo batera okweteega abantu ne babanyagirawo ku luguudo oludda e Ssemuto. Ebitongole ebirafuubana okumalawo enguzi mu ggwanga byeyanziza nnyo nnyinimu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi II olw'obubaka obwa Ssekukkulu bwe yawadde ensi ye ng'avumirira obuli bw'enguzi. Bagambye nti obubaka obutadde ettoffaali ddene ennyo ku nkulaakulana y'eggwanga. Maaso Moji mu bubaka bwe obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo yavumiridde obutassa kitiibwa mu nkola egoberera amateeka omulugubu ogususse mu bakulembeze n'ebikuluwa ebirumya abantu kyokka nga bino byonna byetoololera ku bulyake obusukkiridde. Omuteregga yayogedde ku bwetaavu obw'okuziba emiwaatwa gyonna ekyali mu ssemateeka w'eggwanga okutyoboola eddembe ly'obuntu okwonoona obutonde bw'ensi kyokka n'alagira abantu be okulondoola ensimbi z'omuwoomusolo ezibulankanyizibwa. Richard O'Cook nga ye mukwanaganya w'emirimu projekiti ez'ekitongole kya Action Aid International Uganda agambye nti obubaka bw'omutanda bubongedde amaanyi mu lutalo lw'okulwanyisa obukenuzi. Kituzaamu amaanyi ekitegeeza nti Obwakabaka bwegattira wamu ebitongole ebirwanyisa obuli bw'enguzi okulaba nga enguzi eviira ddala mu ggwanga Uganda era twongera okukubiriza Obuganda ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu okugenda mu maaso n'okutwala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ate beene kasaayogera kitegeeza nti eggwanga lyonna likole Kabaka kyaba ayogedde. Maron Agaba senkulu w'ekitongole ki Anti-Corruption Coalition mu kwogerako ne Kyabasa ategeeza nti obubaka bw'empologoma kabonero kennyini akalaga nti obunafu mu kulwanyisa enguzi bukyali bw'amaanyi kyokka n'asaba bannansi bayambeko omutanda okumalawo enguzi mu buli kitongole. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka tubwaniriza kubanga ddoboozi lya maanyi nnyo mu kulwanyisa enguzi kubanga obuli bw'enguzi muze muyige ate muze mubi nnyo kati okufuna eddoboozi ery'amaanyi nnyo
ngeri ya Ssaabasajja Kabaka kiba kintu kirungi era manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Musango musawo okugaana okuwa omuntu afunye akabenje obujjanjabi obusookerwako nga munnamateeka Hakim Sempagala bw'annyonnyola. Kimenya mateeka singa omusawo yenna w'abaali oba mu ddwaliro lya gavumenti oba ery'obwannannyini agaana okujjanjaba ow'okuwa obujjanjabi obusookebwako eri omuntu yenna afunye akabenje n'asooka okuteekawo akakwakkulizo ak'okumanya nti oba omuntu oyo afunye akabenje ayina obusobozi bw'okusasula ebisale by'eddwaliro. Tteeka erya Traffic and Road Safety Act ligaana omusawo okuteekawo embeera eyo. Poliisi mu disitulikiti y'Emanafu etandise okunoonyeza akabenje ka mmotoka akagudde ku lutindo lw'omugga Pasa Namutembi omufiiridde omukungu wa gavumenti abadde aweereza minisitule ya gavumenti ez'ebitundu. Akabenje kano kaguddewo leero ssaawa zibadde mukaaga ez'emisana mmotoka ya gavumenti namba UG 3395R Toyota Prado ebadde etambuza omukungu oyo Po Muwanguzi nga evugibwa Andrew Omoro bwe wabye n'eva ku luguudo bwetu neyeesolosa wansi mu mazzi. Po Muwanguzi afiiridde mu Bulaga ate mukyala we Irene Muwanguzi w'Essike abaana baabwe basatu n'omukuumi waabwe Robert Mwesigwa balumiziddwa bya nsusso era mmotoka eno kitutte akaseera kawanvu nnyo okugisikayo. Akabenje kano okuggwawo babadde bava mu kibuga Mbale nga boolekera disitulikiti y'e Buduuda. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'Embale Rogers Taitika asabye abagoba b'ebidduka okuba abeegendereza ennyo ku makubo era mu kiseera kino omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu kuganika mu ddwaliro ly'Embale okwekebejjebwa. Kigambibwa nti omugoba mmoroka eno watuuse mu bitundu bya Wanemanafa n'alemerwa n'Kamuru Bridge era emotoka aluziza control bwatyo abantu bano ne bafuna injuries. Abaana 97 babatiziddwa mu Eklezia Lutikko Lubaga n'obubaka eri abazadde obutamala gatuumatuma baana mannya. Babadde akulembeddemu okubatiza omumyuka wa Cathedral Administrator w'ekigo kino Reverend Father Stephen Mayanja agambye nti abaana abasinga bafuna obuzibu n'okubonaabona olw'amannya ago abazadde ge bamala gatuuma baana nga tebasoose naganoonyerezaako. Omusaserdoti Mayanja asinzidde wano n'asaba Bannayuganda basabire nnyo abantu abayiganyizibwa mu ngeri ez'enjawulo omuli n'okuwambibwa mu mmotoka ezaakazibwako erya drone nga bamu bawambibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Omutuukirivu Stefano ayogerwako mu byawandiikibwa bamuwa okwolereza abakubi b'amayinja mu birombe abakola sanduuku z'abafu abonyaabonyezebwa mu ngeri yonna n'abadyankone. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FOVA kyakasizza nti kifunye ensimbi obumbi obubiri okuva mu gavumenti okuyambako ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes okweteekera empaka za Chani. Uganda Cranes mu kiseera kino eri mu nkambi ku Crane Paradise Hotel ekisaasi n'abazannyi 37 nga nno FUFA yakakasa dda nti yeetaaga ensimbi obumbi 6 okwetegekera empaka ezo. President wa FUFA Engineer Magogo Moses agambye nti ensimbi zino era zigenda kuyamba okusasula amabanja ga ttiimu z'eggwanga ezavuganya mu mpaka za Sekafa Under 20 qualifiers ne Chan qualifiers. Kino no kitegeeza nti FUFA yakafuna ensimbi obumbi 4 mu emitwa mu obukadde 8 ku nsimbi obumbi 17 bwe balina okufuna mu gavumenti mu mbalire
mu mbalirira y'omwaka 2022-2023. Uganda mpaka za Channel mu kibinja bane DR Congo, Senegal ne Ivory Coast era yakugulawo ne DR Congo nga 14 omwezi ogujja. Ebyo nga biri bitempiira egisanyidwa mpaka za Premier League ebungereza. Tottenham Hotspurs erumye n'ogwengulu okugwa amaliriri ne Brentford goal 2-2 nga Brentford omupiira guno yasoose gukulembera 2-0. Empiira emirala egisambiddwa, Newcastle United ekubye Leicester City goal 3-0 ate Fulham nekuba Crystal Palace 3-0. Wabula Crystal Palace empiira guno egumazeeko n'abazanyi 9 olwa kaadi emmyufu zeefunye 2. Wolves ekubye Everton 2-1 ate Brighton nekuba Southampton 3-1. Omupiira kakano ogenda mu maaso mu kiseera kino Aston Villa batuuka ne Liverpool nga Liverpool ekyakulembedde 2-0 ate ku ssaawa 5 ez'ekiro Arsenal bagenda kutuuka ne West Ham United. Embeera y'obutiti omuli n'ekibuyaga ku ntanga asula ebitole by'omuzira eyongedde okudaaza omwana w'omuntu mu America ne Canada era mu masaza agamu nga New York n'ekibuga Buffalo ebyalo bifuuse matongo gennyini tokyalina kyolabako buli kintu kikutta omuzira. Abantu 25 bakafiira mu njege eno mu America era buli wootuuka bakugamba kimu nti emyaka gye babadde ku nsi tebalabangako butitinga buno, emirimu gyonna gisanyaladde era abantu beesibidde mu nju zaabwe okwetegula ebitole by'omuziro ogugwa buli kadde. Gavana w'essaza lya New York Kathy Hochul agambye nti kyenkana bali mu lutalo lwennyini olw'engeri omuzira gye gwonoonyeemu buli kintu nga ne mu bitundu ebisinga tebakyalina masannyalaze. Ate Canada embeera ezibuwadde nnyo, kitegerekese nti Canada abantu 50 bakafiira mu njege eno. Bannaffe ag'essaawa zino geego, tubagala nnyo okuyobujjajja. Oluvannyuma lw'ebirango tulinayo puroguramu eya Mawokote empya akuuma atakumira mpeera.